Omulungi tukwandizaako nnyo ku mukutu gwa Noordeen Tege wamu ne Megaton Media muzere Megaton gemanya tugamba nti beera ngu subscribing likinga ate obeerenga osharinga ku amawulire ageesigika. Story tuyina ya nnaku, story ya bubbi, story ya bufere, story ya kwekangabiza abantu nga Kadaama yabbibwa Kadaama yabbibwa ku mawibo noogera ebingi ennyo bantu banjaga oli bamubbyeko ttaka abasenze bateeka mu mbeera eyo bakanga tugenda si wangu balina okumanya Kadaama agudde eddalu bamubbyeko ebintu bye naye ng'abimubbako musajja yali amubaza amabaati twamukyazaako wano bamuyita Rachel netumukyazaako naye erinnya lya mukwano gwange nnyo ne baba balungi n'akawala kalungi nali bestimani we wa bbaawe oyogeza nedda nali bestimani ku mukolo anti omukulu aya omukulu omugole ye Rachel oyagala tukole wagule just ngala kulwanirira Rachel ba Rachel njagala olwanirira Rachel nga mukyala oba mwannyoko ngenda kulwanirira Rachel yagenda ebweru nesoko ompe preamble yekintu kino soka bulira akaseera ketulimu kati ewa Rachel anti alumbye Rachel alumbye kimafia leero agenze ewomulenzi nga bagaddewo ne omulenzi abadde addusizaawo buli kintu Rachel ze ng'ayagala kumanya bamukakase we bali waabwe ng'agenda bajjawo lwampaka kati ke kaseera mwe tuli kuba yagamba yagula n'azimba omusajja n'amugulira pikipiki naye abeeko byakola lwakuba ngambye omusajja alimu wano musajja alimu wano anti wagasooka tutandika embeera eriwo kati kaakati mu kyo kati sooka onzizeeyo Rachel nga tanagenda kulumba wali abadde amaze ebbanga ng'ajja alumba we bazimba ennyumba ng'omusajja amukuba ng'ani akuba Rachel akuba omusajja sura gyeri ku Megatron yaginyumya ng'omusajja yakuba Rachel remember ennyumba yagiteekamu omukazi mugwere omusajja ye mugwere n'omukazi si muganda so before that kati tunatuuka awo yatunyumiza n'agamba nti yagenda ebweru akole nga bamaze okugula no poloti naye poloti eri mumanya ga musajja bamama nogula poloti agenze okukola ku kintu tebyali byangu bwe yagenda okukola n'akola nga Sente asindika bazimba era ne risiti yazitulaga asindika bazimba kati olwamala banga nga liweddeko contract ye n'agamba kankomewo e Kampala bwe yakomawo agenda okutuuka nga ennyumba yesi bagizimba naye nga mulimu mukazi mulala yagenda lesa abaana be babiri bwe yatuuka awo nga omukazi omulala mwali omusajja namuga tojja n'abaana togenda kubalabako omukazi alina obbeera mu nnyumba eno tolina kyobanja kati awo olutalo lwe lwatandikira n'agenda ku poliisi n'afuba mbu ne bamuvuvuba that's why leero agenze na kimafiya alumbye nga Haji Ali webale kimafiya awo wetuli kuba kati saawe nazzeeyo ayasizza amadirisa ebintu byonna byasanze wabeerwa abyasizza buli kimu akyasizza awo wetuli kaakati lwaki bakadama bakola ebintu ebyokusindika ssente nga bali eri wakibaagala nnyo omanyi mu bulamu bw'ensi ffenna tutegeka waffe togenda kuzimba nyumba Dubai era omuntu ekiba kyamujja e Uganda kwongera ku mutindo gwe ogw'ebyenfuna nti sirina ssente naye abantu abasinga tebaagala kukola bwa Kadaama era bwatandika mulimu mubi nnyo nga guswaza n'ekigambo ekyo tebatera bakyagala kibayita baganda kyabwereere ebigambo byonna biri mu Buwarabu bitegeeza mulimu gwe bakola kiringa ekigambo shagaara gye bali bakadama bakimanyi babayita basagaalo bashagaara kitegeeza housemaid house girl eri mu Buwarabu kaakati bakadaama bano n'abalala waliwo story gye twakola kojujjukireyo omusajja era naye yakomawo nga yali e Dubai yagenda okudda nga omukazi ate yagenda wa musajja mulala n'azaalayo omwana ali n'omwana gwe yalina nga bamugamba tomulabako si wuwo kati omusajja kati atufeeko
naye obadde ombuuza lwaki abantu bakola ebintu ebyo kuba kati baba bali mu buvuyo mu bulamu tubeera nga bwe gambye nti sisobola kubeera Dubai nga bwe ndiwa ne Uganda sisobola kubeera Saudi Arabia nga bwe ndiwa e Uganda sisobola kubeera mu tuulira ba Kadaama wano naye waliwo n'abantu abali mu US abali mu Europe ng'ate bo bafiiriddwa busanga bazisindika ne bazirya nga yasindika kawumbi omwana n'akatetenkanya n'atuuka ne ku level egamba we tumulabira ku airport tugenda muggulako musango nga bewawasine tibalina kibagenda kugamba kati bafuna kibakuteekako nti oba oyo musajja mutujju olutuuka bwoti nga bakuvuba naye nga n'owerenema n'omusanga emyaka 4 oluusi kuganga naye byonna bivudde lwaki weesiga omuntu e Uganda ate Sente yafuuse enzibu e Uganda oba muzadde oba mukwano gwo oba mukazi wo abantu bonna babba Sente ku bannaabwe nze kiba kinnuma okulya Sente etali yange anti kiruma naye ateekamu buto ayagala kusuulawo bwati kati ensonga nga bwe njikuwa nti weesiga omuntu onoonya okwesiga n'akubula niyo obuzibu businga kuvaawa mu Sente zino omuntu abeera ne bbaawe ng'ekibaya era ekireetedde kuba omukazi waagendera okugamba nti gwe oba ogenda okufuuka breadwinner kitegeeza omusajja ali bubi nnyo empangaala ye bukyanga akwata ku Sente nyingi mitwalo ameka 325 nga obugagga bwe Sente zaali zizze nga za muzindo gyali emitwalo ameka 3 zaali za kabiina era nga ne ploti gye baagula bye bino bye bagabana mu kibiina ky'oyogedde tugenda kutereka emyaka emeka 2 bwe ginaggwako osobole okufuna emiliyoni zo 2 ne bagula akataka kaabwe gye bakaguze omwami kati omukyala alina gyali mu kibiina ayoza ngoye ku kyalo omwami alina gyagira asomba bifuluusi ngeza bugeza ne mubeera mu bulamu ne mukkiriza nti ate baba n'amagi gabakumpi bazaala era owulire balinawo abaana 2 Nabaana yakisa babano simanyi amagi kye gabaako tebavaamu mbuto kaakati n'abeerawo awo obugagga nga mitwalo 2 kwameka kwa 3 olwo zizze naye nga zizze olwo nnyingi kitegeeza awangaalira mu kanaana olwakubye 13 mitwalo 5 zijjawo kwa Christmas obulamu n'omuntu n'abuwangaala time comes mukuba akajji agenze Saudi oba eni Jordan Oman UAE ng'otandika kukola bafuna kuva ku mitwalo 8 kwambuka kakadde zeezo 8 akifuna akakadde akafuna omukisa bwe guba gumukutte nnyo n'afuna owakamu 2 kale n'asigaza akakadde naye bw'afuna Sente ezo background gye nkuwadde azikwata emitwalo 8 omulundi gumu akwata kazindo aziweereza omuntu eyakwata ku mitwalo 10 omulundi gumu mu bulamu bwe n'agamba ebyaddala Sente nze nzirina ate banka ogimanyi omukisa gukwala n'ekuwampya zokka n'aziteeka wano n'ozibalamu kaawo n'aziteeka wano atambula gyagwiridde olubege bwaki n'azisakawo ku mmeeza abaana mufulume abala n'abalamu kakadde ke kalamba n'aziddamu naga ne bampadde Sente mu banka nga ziwera kateeka n'akakadde n'addamu n'akabala agenda olaba nga ziyitamu kali kamu 10 kuba tazibalangako n'addamu zibala nga ziri 94 n'agamba waddamu zibala afuna kamwena n'agira naga naye nedda owulira ezo tezisola mupira naga naye nedda asola ziriko bwezi Sente zino kati yo olwokuba yafunyeko weziyitiramu kalikamu zirina okuba nga likamu 10 n'agamba emmeeza banka ekola ensobi n'afulumya ebintu mu nju asooka azipanga mpola kamu
Nazigatta genda okutuuka eno nga yeerabidde ebyaddala nawaako omuntu miliyoni 5 wulira nawaako omuntu miliyoni 5 ne mugamba abaleko emitwalo 8 ze yali ayagala kati yajja nga ndi bize naye nga nyina bando yange ya miliyoni mmeka 5 kubanga nalina gye nzitwala nga nsibe miliyoni 5 nga si bwa mitwalo 5 mutwalo ne mugamba balake emitwalo 8 nga si mubbi mumanyi nengenda nenaaba nengira nga mayi wetumala ngenda mu droppingako yayolekere gyalaga na musaazi edda tomwogera nnyo ngendo mudira nangamba nakola bwati nangamba owanji nawe sente wapadde nyingi nti kiki singa wazibaze lumu notapa buzibu niye mugaba buzibu kiri kyegambiraga ngira nenzibala bwenti nendaba nga kiri 8 ngenda okera nga kiyiseemu ale bulungi wedde nga zisaze kanziddemu baagala owanulako agonza olugalo sente zonna bagenda zikutuusa nga ziddugadde kaakati emboozi gyenyumya oli emunyumira ewulira nga ajerega naye nkunnyonnyola nti omuntu oba omutadde mu bikemo ebintu byatabangamu bwe kimala okubaawo nga kingi najjukira n'omwezi ogujja sente zijja eza Kadaama eza mukyala we ziva ng'akwata kino 8 nga najjumba bulijjo yeeraga kangendeko n'emitwalo 2 ate mipya asuula muno na mipya ng'abalako 2 zino zakulya wano zino 6 oba 8 nga zisa mu nsawo y'emabega oza kukola kyati ogamba sirina sente kuba ogamba sirina sente bakuwe ekinyonyi igo laga 2.5 bakuwe ekinyonyi bakwe 2 oba engule yagwa nze simanyi naye bakuwe ekinyonyi engule gyali yagwa ngwe tomanya nti wano taliiwo naye yebbali gyali abeerayo engule nairo beero bakuwe oba agula na baketi agula kimu bakuwe nga batuula mu mbaala eno kadongo keyo kasenge eyo ewa mitanda eno mbaala hitmani anti naye ngamba ebbali sibule ngamba eri mitanda maaso eyo kati nga batuula yaze ne najjumba nno ebyaddala amukakasaamu ate najjumba bulijjo amunyooma olwamugulidde ekinyonyi bakuwa ekinyonyi najjumba alina banne ne pulosi si pulosi ne pulosi bamuwa ekinyonyi tanywa biyoli agamba iwe DJ tuwako eshongororo kayimba kyolo kasabi kidalipo ekidalipo oba muzabbibu ako muzabbibu kamunyumira nnyo nga bakuba muzabbibu nga bali ali kusene za gundi za mukyala we nga basituka mikono nga giyita giti anti bazina baba tebazina nga beetooloola bwe bati nga beetooloola basaasaja bali eyo Matanga Masaka bayinza okuzala omuntu alina enkaaga kati awo nga bagira aba ali awo nga wajjawo hitman anyumye ali bulungi nnyo ajja aba azinamu awo bano basituse ng'atuula ku mmeeza kwe babadde tebatumanyira tuveewo bagenze basasanyizeeko ewalala nze mbeera mu bano abaavu
anti olwo otudde wanyize anyize nga amujjawo naawe tusiga tekisoboka olwo nga batambulira ku ki baleta agabula gwe weyita oba ali waitress oba weyita ng'ajja obanja mmeka sente mmeka 2.5 gumu 8 oba 2.5 kwata tetujja kudda wano sente zimuwaga tetujja kudda wano nga bagenda Nateete ate ne waitress atyamu nga bagenda Nateete balina buno asoka agenda sasula nasoka kuzawana azizza genda Nateete ng'asooka akebera mu zino kanzo kenzije ng'asooka agendako mu ttooyi awo abaliko ku bando eri kiriya ng'ajja ajja zino zaabala wano nga bavaawo balumba ba Nateete oba balumba eyo Namasube waffe pichi zebaawo tono yali yakikola yasindika omusajja yagula Kadaama yagulira musajja we pichi kyo kitegedde yagula nkadde oli yamuwaza nnungi yagula nkadde kati ng'ate yako omukazi bw'atyo nga bajja Makindi ku Vox bakimalirawo saagala kamanyiiro owaayo oyinamu ku tebo anti olwavuddeyo eri olinamu ku tebo alinyemu ku class ng'agenda ku Vox Makindi basooka waaluna mu biro ne bawuta ekyennyanja ku gundi bagiyita batya H&M nga basooka balya emmere bamanyi yannya bagenda okumaza nga biru yemeka kwena nti bano babbi ofumenya mabusaka eba yaddala bano babbi naye najjumba ku kino tolidde bulungi tugende mu Vox nga bayingira Vox bagenda okutuukayo omwenge gwa 8 bakasi simanyi basooka kusaba byabo bibamanyi nga tebiriiwo nga basaba endiga simaya biki igo tewali balete beero bonywaki abawala baagala okunywa Simanoff amamanyi n'atamumanyi anti awoomerera simanyi balaba wa bbeeyi bwe mpulira bibanyumya abantu baffe abo ababeera nabo bamuke bamuke yebakadde bamuke yafuna savings ze yakola abeera muri afuuwa wiso bwanye wabuuka bwako bamuke njagala kugamba bamuke mwana wa minisita ki anti wuliriza sijja mwogerako nkuwaako bitono obitegeere wuliriza ojja kuswala bagamba oba sekandi kati bakolagana bamuke si muganda naye nkuwa kati otegedde naawe otandise okugatta mikwano gya famire kati oba otandise okugatta sekandi otegedde enkolagana buli omu ayita ne bantu be yamuzaala kunywa nedda nkugambye ombuzizza yebakadde nenkugamba nti waliwo abantu nga bakola nga famire yakola nga boolaba abalangira nga ali mu mbeera yakola kiyakuwummula alimba oyo ebya tribe abiveeko tamumanya amuveeko nkunyumiza ati bamuka abamu happy yasalawo era abantu bonna ekololo balaba teri atayagala bamuke waddala baagala kuba ye waddala bo bafunayo za mwezi yakola buli lunaku abeera mu happy ndowooza wabadde mu supremacy lwataze bagamba supremacy ate eyo tajja yaliyoko nkugambye amanyi mugagga nannyini kati otegedde gye bamuzaala bamukenga waddala ate ng'abagagga abo be balwana okuba naani ne bamuke kuba alina byabatuusaako nti nkugambye alina region nnamba eyo mu Arua eyo Lugazi bonna abantu abo bomanyi nti abagagga abasajja bali ku mulembe gwa Amini ejaddako awo bonna connection otegedde bamuke mutadde kale ono singa Katonda akuvaamu n'enkuwa baganda be bazito nnyo tomuyingira anti ngamba toyigezesa minisita anywa omwenge gwe naye kati mbadde nkuwa
asangayo abasajja bali abakambwe nga banywa ebintu eby'amaanyi kati nga naye asitula ali ku nkaaga nga agulawo oba wayini oba biki nga badde waka abiri gakoze eki gagudde ng'akoowaawo hangover nga bagamba ndeetereyo kiro z'embizzi 2 yeeriireko ne najjumba we yeeriire ku nsolo si Rachel nti kiteza ba John kitegedde nga omwezi ogusooka omusajja agufuuwa kati olwo wagenda oyita emyezi 3 wagenda ozimanyiira nti sente zino zigira naye ekyansanyusa ku musajja ono yazimba anti nkugaye wayita emyezi 3 anti tubagenda nti piki yagula nfu kati mu kuvaayo yonna kati nga najjumba ono ate ebintu obulamu amuwa bulungi gye kiggwera nga najjumba yeddizza omuntu kati ate omukulu ayagala addaabiriza ennyumba eno mu ssente eziraga nti ye mugagga kantereze ennyumba eno nkuleeti otegedde kantereze ennyumba eno nkuleete gwe najjumba ng'omusajja omukazi aweereza kali ono omusajja abanga akola ku mwezi gye bamusasula ng'agula seminti asooka akubawo n'ennyumba etereera ng'aleeta najjumba nga batandika bulamu Rachel waabwe gy'oli bwe bakukubira bakugamba eyatuwola nno kino atuli bubi baba afuneko zaako okumayo abantu babanga abaliko n'omuzimu oyinza n'okudda nga n'abaana tebakyasoma ababo ng'omusajja kakasa abaana bo yabatwala mu kyalo omusajja nga babi era ojja kukebera nga Rachel bamubuuza abaana tabalabako ate abalabako talina gwalaba n'omu era newagenza okukola effujo ku nnyumba talina gwalabyeko nkugambye omusajja kakasa olw'okuba aba yatwala ssente zo nga nnyingi kati otuuka nga oli kizibu mu bulamu bw'omuntu oyo kuba talina ngeri gy'agenda kukusasula tazirina yazirya yazikozesa yasalawo mu bufunze yamuvinga ono ne ssente zo gwayagala ogende oba ogwaddala olikole ki oligwe abasajja abakazi bangi nnyo kati ono nno mwami we kati naye mukazi wa tunga bwe nakugambye nti ali Bulaaya akolerera future gye yayingiramu n'omwami kuba life yaffe ebiseera ebisinga ku nsingo gyeko entaanya obulamu tubuwangala nnyo n'omuntu gw'oba owasiza kuba tulowooza paka lw'onookola ki lw'onoofa so enteekateeka olina ogikola nga laavu weeri ogikola nono gw'okola ki gw'oli naye kale ate ebiseera ebisinga abasajja beesigika compared ku bakazi kati omukazi ye ng'aweereza ssente mwezi ku mwezi mulina n'abaana of course ogamba nti kale abaana bange babadde babeera wakati basoma basomera mu masomero mabi ng'ekyeyo olabira ddala okuuta amaseffuliya golola ngoye yoza bintu sifa abagenda mu kisiibo omuwarabu acelebrating ekisiibo ebanga mbaga bayinza okufumba kiro ez'omuceere 5 ewaka ngezigendawo bakyaza famire ziri zibaŋŋanda sina muceere mu kisiibo bano batera okubeera mu bintu nga boonoolaba mu kyalo nga abantu balina famire nti waliwo ataata gundi wano nga baluganda bali awo kati bali mu mbeera tebakkuta baŋŋamba abawarabu abo tebakkuta sina muceere mwe mumanyi muceere gwokka bali ebintu bingi bw'otuukayo ebyokulya bye balina bingi naye nga birimu ebyo kulya kuwulira bubi kati abasajja balya n'abakazi n'amakanzu ne bagajjamu ne beeyanikako ebweru ne bafulumya ebibaketi by'emmere kati
omuwala ayoza ebintu nga buli lunaku ayoleza mukolo nga gulinga mukolo bajja emigongo tebakyayina emikolo n'akugamba nayozezza ebintu otegedde nayozezza ebintu nga eringa mbaga ng'abasajja balidde n'abakazi emmere omuntu ali sente ya Kadaama yetaaga kufa bu kaakati Kadaama ono byonna ne bimuluma n'ajjukira naye wakati si walungi kankuute ne yeekwekako ne muttooyi ng'embeera etabuse okusobola okufuna waawummuliramu nge ekisiibo abasajja basaaza famire nnyingi omuwala ono ayinako eyanyumya oyo yennyini Rachel kyamukyazaano yagamba nti okulya ogifumba nejja bulungi ebifi by'ennyama wali pirawo wali makoloni wali byonna ne bijja gw'omala okufumba dda wali okola emirimu emirala olwo mama nga agibega ate bw'amala ogibega bamala kulya kati eno abaana gye bafisizaawo mbu ng'agigatta ng'akuteerako ebifi kungulu yafuna mubi nze nnyina bakadaama bemumanyi omu bamuyita yeeyita muwala waayiga omulala yafa muyiga nga kitalo mulala muwala waayiga omulala yeeyita beyabbe eryangabe omulala yeeyita maama laavu bali tebajja kudda mu Uganda beyagala balya ate kati ono baafuuka bawalabu mu ndya ayinza okukuba vidiyo nga muli ku live nga enkoko namba bamusasula ate bakama be babi bagulira bugulizi y'omusaala gwe yasalawo okulya waliwo abawalabu abagabye emmere ng'ebaawo gwe kasita okola emirimu kati naye waliwo oyo yagwamu bali abedda mu kusooka yaŋŋamba ate kisoboka gyekiri ekyo amala okufumba byonna n'abifumba omukazi yajja n'agibega bw'amala ogibega ne balya ne bakkuta emmere yonna gye baleseemu bamuteera mu kitifini nga bamuyirako enva lwakuba kiri kiti nakibuuzaako ekyo noba waŋŋamba nti bituufu naye tukyongera mu supu ne mubuuza lwaki naŋŋamba endya y'abawarabu abamu ya lujjuliro lusaniya tebalya nti sowaani nti bakubegere no kati olw'okuba gwe olina okusembayo okulya gwa omukozi bakulekerako gye baleseewo naye nga nabo bagamba nti ayingira nga bali mu kulya ajoyininga buki lwaki ono tajoyininga wano bannange ekyo tukyogerako wano abawarabu bakyamu naye bwe naakugamba nkukeberere bamaidi b'omu Uganda ate bo kye bayitamu babateera nawabweru ku mbalaza za mbwa abakozi b'omu Uganda abakolera bannayuganda wano e Kampala oli aba n'omukozi nga n'okulya emmere talina kufuna kifi kya nnyama okiri bakazi ba wano balina emitima emibi e Uganda ne bwe tufuna ku bakadaama netuwewuka netugamba osuliddewo abawalabu ttawo sibawusuulirawo naye nze nkuga balina empisa embi nazikkiriza naye n'abaawano bw'ona ogamba bamaidi b'e Uganda tubaweyo ku platform bakubuulire bakama baabwe Uganda bwe babayisa ojja kugwa eddalu waliwo wano abantu nga maidi basobola okufumba enkoko ne bamuteerako ebinyeebwa ng'oli otya enkoko ng'oli mukozi nekambuza baba bantu kiba bayina mitima ng'aliira eri wabweru ku kabalaza okumanya abantu bawano babi bagula n'essowaani zonna nga za bbumba akapulastic atuula eri hitman tobamanya abo abakazi bawano nga ba mitima mivundu nnyo kati abantu abasinga ekigambo kivaawo ndooza ku mulembe gy'abali ba slave traders nti omuntu ono omukozi owawaka mukomba box shagala atwalibwa nti si muntu. That is why osanga n'abantu nga bakugamba oyagala otya oli akwana house gano lwaki amukwana debate najiriko ewamu oli nangamba nti musajja kamwogereko limu kasitatusi wa TikTok wamuyita Kagabo n'agamba ono wa PPU pero Mulala Kagabo yagamba ye yava mu bakazi bano bono obwana obuvuga emmere bwanjawo bamaidi sha naga toba mujjako netumubuuza lwaki yatuwangula nno
n'atuga sooka ombuulire gwe b'oyagala balina ki kantandike naawe kati nze Kagabo b'oyagala balina ki kati nze kale njagala bamaidi n'abavuga emmere gweoyagala baliwa bali classical kyekiri kiraasi kye balina maidi kyatali ziriwa okwana mbeera tamala emirundi twali wano twali tamala emirundi ne tukayana n'atugamba ogamba kiine ebbene bali kusalireko oli twali kitunula bulungi bakuwama oyagala maaso omukulu Kagabo nekyagoba agamba tebiina basajja bangi ebyo byana si nnyo banyumizano Pretty Nicole kye yekolango ate maidi waawa yali aweereza budaza wa agambye bana abaweereza obudaza bwa Pretty Nicole kirasi ndala ate alina ne betulooza batasobola kwagala before that yalinga tusigale kuba maidi baffe bana betumanya abakyafu abakola emirimu naye kwagala omukazi omukyafunga no bakyafu olw'emirimu gye bakola naye nga bw'amala n'anaaba akirinda kinyiridde ata akola bw'ati abatwala mu loogi ye asooka mu kinaabiro ne sabbuuni owakawoowo omukulu ateredde yalina gyali nakitwala ne kirya ku byokulya ebirungi n'agamba bakuumufu teri atawaanya bayita bikyabulakuuta bijja n'ennyonta ebiri bubi ate kati obuzibu bye bw'alina osangayo bikagabo nga 8 nebyo bigamba kati bano tutugende empola bano abalina kiraasi baba bakoomu bayaye mazibu abalina kiraasi nageze wano olaba mu kwambuka gundi anti Viki wasula mu kwambuka ng'oyambuka kalenda tuweta tugendeka wa Viki tumulabe abawala abalungi bali ku makubo beetu abo b'ogamba abo bobasanga ayagala na transport abaana bambadde muno bwata amabere gali basatu balina gye basuula mu ruumu emu awo aba omukwana n'akutawaanya obategedde abo kati gwe ne Kagabo ani mutuufu kigagabo kyandiba ekituufu ate tebwenze obwo buwala banoonya abagagga kati abagagga bali bameka batono bw'anaafuna moze emmotoka ye eri bagiyita batya Volkswagen amala ayagala owa Harrier ayagala owa Benz kati abeera awo kyomuwa kisaba kirala tebakuta naye maidi eyo mulaba omusajja agamba Kagabo yagamba nti Kagabo tayagala kulya mmere ya bwereere nedda agamba bwati agamba maidi omulaba advantage y'okwagala maidi ye anti emmere gundi abatanajja gwasooka okulya mukwanyi anti wulira ye Kagabo kyagamba Kagabo genjogerako nno mugagga yagamba bamukuumira anti maidi aba nnyo bize ewaka ewaka atolo afuna oba lwa Sunday oba lwa ddi kati bw'aba naye awo Kagabo yagamba agenda okufuna omuntu ono nga ali fresh tewali akuttemu atajja nga kitekino ekisimu kya tekino ne ekisimu kya tekino baadi n'ebirala byonna social media ne bwabeerako abamutawanya ba boda kati competition gyeoba nayo ba boda nabano batunda Rolex kati competition eyo gyoyina kati yajja n'emmotoka akitumiza oba piki ekireeta gye kigenda olwakitwala mu lufula n'akiwaayo 10 emipya n'akiwaayo 10 emipya ebizibu byakyo ne biggwa byonna kyagala kakalabirwamu kasatu kano kyagala kakala awabuno bw'obwajjeni bwe yali alanga obw'essatu obutegedde buno obw'okukubo bwe batunda ne kukumanga obutegedde kasatu oba kakuba wiika anti oba pawuda akyaliyo oba nakiwo agulako ekizigo olwo naye ku 10 kwadalizadaliza n'afuna n'ezo engoye z'emasaka ezo ezimasaamasa biki n'obugato buno oba ogumu ekitundu najjukira nti moze tasaaga kiba kaakati kyenkugambye ogenda omumaliriza Kagabo ate abaana bangi kubanga bonna bangi n'abavuga emmere abo bazibu azano nina musajja wange
ali mu kigundi kya honorable nina mulaba yakwata ow'emmere n'amugwa mu kafuba bw'ati n'amuwa omutwalo n'eŋŋamba okitegedde kisanyufu ate muna ebisiima kigambye nti kati oli abeera mu kino nti abantu kussa bantu wansi enamba yo y'omwana ezeeko wandigizemu ne tugigezaamu kussa bantu wansi naye kyembadde nkuwa kya abantu baffe bano nti eyo laavu bw'emala okubeerawo tulina ab'eŋŋanda nabo kyekimu oba muganda oba sisitawo ne mubeerawo ne weesiga maamawo naye nze obuzibu obumu kye nabadde nkuzimbira buva ku embeera nti tukwasa nnyo ng'oggyeko ababbi tugeza okubira Rachel ng'oggyeko ababbi waliyo abantu bano nga sente zimuoverwhelminze bali be nagambye ate oluusi n'owo omuntu nga olina ebizibu n'owoowa ebizibu kati naye n'alaba wali ng'omwana we bamutwala school fees omugamba nterekera zino sente wendikomerawo mu myaka 2 wulira ekigambo mu myaka 2 mbenga nyina kyennyina aba ali awo amanyi n'okuwola abantu abataagala bawola obadde oyagala ki kuba sente azirina tazikwatangako ate nga si yazikola ontegedde kaakati sente zifa bwe zityo naye gye ziggwerawo we zimala okugira oluganda ne lufa kubanga ono azirya mu kusaaga abasinga bazitandika ozirya amanyi zijja kudda myaka 2 kasooke njeko 10 kanjeko 10 kati n'ajjako 5 5 ne gasaba akakadde akadde ne kasaba 5 oluzakyumulatinga kati bamugamba ate waliwo ani akalengedde ebintu bikola bw'ossa ku maanyi akakadde abasajja bw'ossa kwase n'akakadde bw'ossa ku gundi akakadde okitegedde olwo bamugambye bano bamusomesa abasiba 2,000 emitwalo 2 mitwalo 10 bo basiba leisure oba zigenze kuba tasibye bugagga naye agenda okwenga bamugamba Jacob omutuuze yasiba miliyoni 5 oba 10 n'afuna miliyoni 4.5 ono Jacob yatala miliyoni 10 omukono gumu ngalu yasibye ki mipiira ne ziggwa n'afuna miliyoni 4.5 owekiwatule bulaseno lwezanyi bebekulu alina zaasiba yalyako ana n'ali emmeka aje bali abafuna ennyo mu Uganda abakambwe alina n'emirala gyasibya naye mbadde nkuwa ani nkugereza naye nga bw'omubuuza zibaakamulya tajja zikubuulira lwafunye basibye leisure kuba bebekulu okukwata akakadde okukasiba aba atodde mu sente ze ku leisure kati bakugambye ku kakadde ogenda kuba 10 kiri wano sente nina emyaka 2 onajja sanga nava ne mu Uganda nga nagaggawala nnyo Uganda nafu ng'akwata akakadde ng'asuulako asoka nafuna yawo bakuwamu ayinza n'okuba nga ze yataddeko ntono yasibya aseno nga ate eri mu nsono ne bamuwa 3 ate kati aba akyali ne bamuwa 3 oli n'amugamba singa aseno n'ogiraba singa ateeka sumanya Lipzig simanya biki n'ogenda e Thailand n'ogenda wa obadde mu bina naaga naye bano abasajja bantondo kanteeko bona naye asika ku sente zaani kuba weziri aido tamanyi kyazikozesa oba tukuome am I communicating to my brother? You're clear. You're loud kati and clear. Sente ezo weziva omuntu omuwadde sente alina ebizibu takwatanga ku sente we mufiiraganira kuba abantu batandika bagamba oziwa otya mukwano gwo sente waliwo mukwano gwo naasobola okutegeera ng'alinamu ku sente nze sobola kulya sente ya muntu
anti ngamba bane mukwano gwo ng'omulaba ayinamu ne ku nsa era nze nali ngamba abantu olumu muyinza okukwata institutions zino n'omanya nti waliwo banka obwokubyalo at least sente zitwale mu banka direct omanye nti sente zange zikola ki gyeziri ne mu banka bakubirayo emiranga naye waliwo kale omuntu n'agamba wotracingira naye omuntu bamuwa sente bamala ozikuba ne bakuyita ate maama wogenda muswaza otya taata wo kati taata oyagala maama yakuza nyina gwe babbako sente maama we n'amukubira najja ne yeesansabagana n'amugamba oyagala kundaba mukamwa nze gwolaba wano nakusindika buuza sengaawo nga tutambula ogenda mu ddwaliro nali nsobola okutuulira n'ofa nga akunyumiza kukulaga nali nsobola okutuulira omwe abakazi abatuulidde abaana mimbizi yabuuza Hussein agitusiibule kaakati saagala nnyo twala kiwanvu nkutegeeza kigambo kitegedde nti oli agamba nali nsobola okutuulira olwo maama nno yeekaliza mu kulya sente z'omwana abo abantu abalya sente abaana abasinga baveeyo era nze nagamba abaana bwe kiba kisoboka bwaba waliyo omuntu mu banka teeka sente mu banka okusinga osusindikira abantu oba veeno ku kyalo ng'otegedde abantu 3 nti Noordeen Moze ne Jenny oba ne musomesa bateeke mu kintu bannaye ndi munaku ŋŋenda ogule sente ngeri account eri joint egendengako sente okubira abantu 3 oba ofune ku bantu abayinamu ku nsa kubira ku Noordeen ogenda Noordeen kuba bw'otandika okufaafaagana ne Noordeen ntege Noordeen ayinamu erinnya ery'okulwanira kirabika kityambo ayinamu watandikira nti ayinza n'okugamba kale tutuule tutesengeza bugeza nga yakubbye Noordeen mutuule mumekwe mutandikira naye waliwo omuntu nga ye agamba ekijja kijje oba tunajjanga n'okuloga yakuloga ngono omusajja wa lwekyo bwagira bwati wamukuba banganye omusajja wa lwekyo mukuloga atambula nga mbuyaga ye yennyini ddagala anti 2 bwaluga bwakuba amukuba mbuyatuuka yakakizuula bamugabugambye omugwere omuzanyisa oba muki nti yamuloga amaze ebbanga bwamugamba tulye ennyama ono yali talya na nnyama ng'agirya olutono lumulwa naye ng'aga omusajja agambye kyenjagala naye nituuka nga nze buli kyaŋŋamba nzikiriza bukkiriza kati mu kwagala kuno distance nga bwe tukugambye era ekirala bakadama bwe tutyogedde nti omuntu gw'omala emyaka 2 nga toli naye okomawo omutima gwakyuka nanduse n'okulaba omusajja omu oba babaddeyo ntebe wamulaye abeeremeramu oli yajja n'afuna omusajja omulala nga laavu yaggwawo abantu beeremeramu eyenjuki ogimanyi okwata kikwini bimuno ebyo bibuuzi nedda gyebiri tugikuwe gireete gyebiri eyabiŋŋamba abadi muveeko ani gamba ebintu biri bwe biti waliwo abasezi n'abawo abeefuula abasezi ne babawo abalwadde n'abeefuula abalwadde nabawo be baloze n'abeefuula nti babakoze eki babaloze tekijjawo fakiti nti waliwo abakola ki kuba n'abantu abasindika gufunayo abalogo b'obuuze obabuuze nti waliwo abalogo abalogera mu njuki gwe soke tubuuze balogo kwokuloga kw'enjuki gyekuli yadde abakufereramu basobola okuba tekijjawo ki reality kyenjagadde oyawule nawulirako ye Tanzania
abasajja baloga tiimu emu eno yaloga omupiira oba Pamba neroga Simba ndowooza Simba oba simanyizeyo Tanzania ne beeroga omupiira ne gugaana nga buli omu yaloze kati emu ndowooza ne bagisinga amaanyi tebamenyeka ne babateera enjuki ekisaawe kyonna ziruma bapamba ziruma bano abaagala okuteeba ng'oba onootera okutuuka mu bokisi bwoti zikusalako paka omupiira lwaguyiwa teri kubakuba baloga biri ebitasamba kitegedde kewabe Rwanda eyo baloga emipiira okufa e Rwanda naye abantu tebamanyi nti nno Rwanda n'okuloga balogo kakati abasajja n'abakazi oli akyawa munne olw'obino byeggamye wamuwa ssente wamukema naye nze ŋŋamba Kadaama bodde Kampala ssente oba bakolereyoko n'ekibiina bankubire oba nyambe ku Kadaama akubbye ankubire ate nyina gwe siyamba sinze nabadde nyamba Kamaali kibiina kirala muntu kati nze tugenda kukola ekibiina ekigatta bonna naye nga tingenda kuyambayo ku Kadaama basusu teri muntu era oyo omuwala Rachel kyesaagala atuukeko tajjaako kigere omusajja atasobola kujjako kuba n'enkya ngenda munoonyaako enkya ngenda muleeta Rachel mugambe nze amateeka nga enkya ngenda munoonyaako nja kuleka nsibye omusambi iye ebipapula bibiri ndagaano yaabo ayina endagaano mukazi wa musajja waabwe awagira bubbi kati omusajja akosezzaani lwajja okuwulira nedda anti abadde agenda ku poliisi nga bamuvuvuba kati baveeyo kati omanyi poliisi egenda vaayo kati tuyamba kyekiri kyewagamba kyekiri kyewagamba Kamaali mbu Kamaali yakuba omusajja yakuba omukazi oluyi Yesu yamukuba kati ebyapa bino kati alopa ogwo oluyi ekyo gwo gyeguli kati tulinda gwa byapa kiri oke yabikola awe katwe musibe bulungi mwera bagenda mukolamu effujjo lyonna tujjeeko awo hitman bagenda mukolamu effujjo